Miliyoni 10 muzinsibyeko bannaebbeeyi yange ekyuka buli ddakiika bw'obayogerera 10 kati yavaawo ddadde kyali nawo. Stop placing a price on me. Nze siri nti lugoye mu dduuka, nze ndi artist. Abantu aboogera bo tebakoma kwogera, basobola okwogera kye bagala. Nze ndi ku golden tour baby, kola ne gw'osobola, gw'otasobola muleke. Bannanga abayimbi tutudde ewaka emyaka 2 nga tetulina shows. Nabawandikidde ku Twitter ne mbagamba nkoze 200 music videos was averaging to 5 million shillings. That's 1 billion shillings worth of investment. Kitegeeza just ku videos industry njibanja billion number. Fa abantu balekerawo okunyomereza abayimbi kubanga naffe tuteekayo, we sacrifice a lot, we work hard. Fe twerekereza mu mbeera mu mabale ne mukyakala fe ne twerekereza ne tusula mu studio nga tukola waka. Tegeezibwaza naye yo nkola nkadde at sia.com ne nkola ya .com buli omu agenda kukola. The industry is getting monetized. People will demand for our services, and if you're a service provider and you have to provide us to the people, then we will come and work if you can afford it and the price is right. Uncle Pallaso, the king of East. Yeah man, ndi bulungi. Owaye awadi zingozi kukumbe nnaku zino. Awadi mwasazeewo zimpa mwebale kusiima emirimu gye mbakolera taata. Emirimu gyonna nze nasalawo kuyimba buyimbi ebiddako bino mwe mubikola mwe mu marking ebigezo. Abantu abasinga baali balowooza nti Uncle Pallaso nga yakajja ayinza obutakimakinga just olw'okuba nti balaba Mayanja family buli omu avaayo n'ayimba nga bamanyi tolina talent. Naye kano kobalazeeko abantu abali eyo abalowooza abalina endowooza bweto bagamba ki? Temuli kiddira okome kunze wanjitebo okome kunze okunyoma bannanga abantu banyoma abantu eyo gye mpita abantu bagamba abantu tebasobola abantu bagamba abantu ebintu bingi. People say a lot of stuff but people do not so much stuff, so you keep on doing. Radio and Wizo yabagamba they can do the talk, we will do the work. So people abayogeranga buli omu alina kyagamba, sirina bingi byakwogera okuleka obebaza olw'awaadi zino kubanga nammwe mwera mwine engeri munsindiseemu mbayigirako bingi. Yaman, respect. Waliwo wavaayo n'ogamba nti kati Uncle Pallaso amwetaaga wa miliyoni 10 abantu ne batyamu ne bapromota. Miliyoni 10 muzinsibyeko bannaebbeeyi yange ekyuka buli ddakiika bw'obayogerera 10 kati yavaawo ddadde kyali nawo kubanga ennyimba zeeyongedde. So ebyo bintu price yaffe ekyuka according to demand. Venue bwe zigejja ng'ekyuka, venue bwe zitoniwa ng'ekyuka, emikolo gyawukana. Oli ayinza okuba Mbaga, oli ayinza okuba Kwanjula, oli ayinza okuba. Stop placing a price on me. Nze siri nti lugoye mu dduuka, nze ndi artist. Leero art mulala, leero nyinza okuba ntunze keyboard, luli nenkola eggaali, luli nenkola ki. The value changes every time man. Abantu balekerawo obuzaabuza abantu. Wamma Pallaso ayimbira abantu, abantu gye bamwagala gy'ajja. Kasita abantu baba radio mulaba nga basasulira service ye nga gy'abayimbira. Abantu bwe baba bangi. Waloko twalaba wali Masaka some weeks back abantu nobeetondera noyera ne street neera still twadzemu ne tulaba wano nga abantu bagamba era Uncle Pallaso teyayimbe. What happened? Abantu aboogera bo tebakoma kwogera, basobola okwogera kye bagala. Nze ndi ku golden tour baby, nakakolako date nga 35, and I still, even tonight, I'm going to Kasese, I'm going to Chegegwa, I'm going to Kagadi, I'm going to Wundibujjo. It's a big tour baby. Shout out to Nobat Promotions. Nenga chenjagala obaga bekisingira ddala ba promoter wamma abamaanyi mwenna abaagala okukola n'abayimbi ba Uganda abamaanyi. This is a free industry, it's a free economy. Kola ne gw'osobola, gw'otasobola muleke. Bamusobola eno mere ya mwogo. Omuyimbi tasobola kuyimba Jinja nayimba ne Karamojja lunaku lumu. Segera Pallaso bw'aba ali Karamojja leka David Lutala agende Mbale. Shiba bw'aba ali Koboko leka Kabaka abeere Ebusi. It is okay. So abantu abo aboogera ebyo balinamu embeera but nze sibimanyiiko. Ekyotera gye bagamba show natuuka ekyotera naliwo nga n'abayimbi abalala bayimba ne bansasula ne ssente zange fuli ne bazimpa nga nze nzira ku stage. Bagenda ku stage oba generator yaggwamu mafuta oba amasannyalaze ge gagenda oba muntu yajjako byuma, I don't know. Era nabeerawo ekyotera paka saa 12 ez'okumakya
nga tulinda ebyuma biddeko abantu ne bava mu mbeera nze siri mutegesi nange bantegeka butegesi wenyimbira nze bandagabalazi nti ogenda yimbira awo era najja nali ready nali nyambadde ebyuma ne bizikira. So I think mubuulirize nnyo ku muntu eyalivunanyizibwa ku generator ne technicality y'ebyuma kuba omuyimbi yaliwo buuza abeekyotera n'abantu bandaba bonna bakimanyi naliwo. So bagamba missinga bagamba ki it's not possible nga naliwo. Eye Masaka nagiminsinga olwo ebizibu yesheyo kajje na minsinga era kyova olaba neetonda wandabyeko nga neetondera ekyotera sinnaba kwetonda era sigenda kwetonda kubanga ensobi ya mu ntwe yaleeta generator owa events nze siina kampani ya events oli gubaawo omulimu gwa events Tegeka yalina okuteekawo generator ekola omuyimbi ayimba ennyimba ze zonna akole ki nze nasituka nenvuga essaawa 4 nentuka ekyotera mu budde Masiko mumumanyi yali promota wa sheyo nansasula sente zange zonna mu budde kuba singa natuuka nga ndirete nandibadde mu banja kubanga manja so nazimpa zonna mu budde nengetinga ready ne bakuba n'olimba lwange ngende ku stage baba bakalukuba yenyine mzee Masiko nagenda ku stage na stopping a introducing ready amala mpite aba akyayogera amasanyaze nigagenda nga ayogera ne babikikintanya ne bigaana nampozi nga bali bagala nyimba akapera show zange muzeesibyeko nnyo bannanga abayimbi tutudde waka emyaka 2 nga tetulina shows nabawandikidde ku Twitter nembagamba nkoze 200 music videos was averaging to 5 million shillings. That's 1 billion shillings worth of investment. Kitegeeza just ku videos industry njibanja billion number okiraba nze ntaddemu ate nga siina gwenzibye sikubye katayimbo. I've dedicated my life abantu balekerawo okunyomereza abayimbi kubanga naffe tuteekayo we sacrifice a lot, we work hard. Ffe twerekereza mu mbeera mu mabaale ne mukyakala ffe ne twerekereza ne tusula mu studio nga tukola waaka lwaka nti tumukola tetumulaba. So abantu balekerawo okupimapima bannabwe nti ono amanyi ebbeeyi ono n'amanyi ebbeeyi ono kyovola tutuukatuuka eyo mu zisho ezimu kintu ekyo kimbotheringa ne mu music industry n'osanga bapromota nga bakuwandiikiddewo dda ssente z'ogenda okuyimbira mbuye oleda azimanyi tewali amanyi. Price changes with time, value changes with time. Omuntu ayinza okuba ayokya leero ng'enkya tayokya, omuntu ayinza okuba nga leero abadde tayokya enkya n'ayokya. So lekera ogolooza mbu buli omu kati otegeera ye bwali abo begeziwaza naye yo nkola nkadde ya sia.com n'enkola ya .com buli omu agenda kukola. The industry is getting monetized. Kibayita monetized abantu abasomako mukimanyi nti system oba community etuuka negatinga monetizing buli kintu bwoba okyagala okisasulira. Kati bano tebali used to that. They are used to free stuff. They are used to ripping off people. Bamanyidde kubba bayimbi kubajja kubawa sente kati balaba abayimbi bamonetizing. It's worrying them. But you know what? We're gonna keep on doing good music because we know we do it for the people. As long as the people love it, the people will demand for our services. And if you're a service provider and you have to provide us to the people, then we will come and work if you can afford it and the price is right.